Hadithi yetwasembyayo kusoma ya hadithi ya Thawban an Thawban radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zawa li al-ardh. Wakadhalika mu hadithi eyo waliwo ziyada nga mu bitabo ebimu bayongerako nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti wa innama akhafu ala ummati al-a'immata al-mudillin, nti umma yange njitiisa abakulembeze oba abamanyi ababuze abagenda okubeera nga babuza abantu okubajja ku mazima amatuufu Nabbi ge yabalikako. Hadithi eyo Sheikh bwe yagimaliriza mu sharh wano agamba warawa Abu Dawud aidha an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Imam Abu Dawud mu kitabo kye yarawa nga ajjako Abdullah ibn Mas'ud ani Nabi sallallahu alayhi wasallama, nga Abdullahi ajjaku Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam annahu qala, Nabbi yagamba taduru raha al-islami li 35 au 36 au 37 fa in yahliku fasabilu man halak wa in yakum lahum dinuhum yakum 70 ama. Qala ani Abdullah ibn Mas'ud qultu amimma baqiya au mimma mada, qala mimma mada. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba taduru raha al-islami. Ekigambo raha lyejjinja. Ejjinja lino libaseerako obulo ne bufuuka obuwunga. Alhajaru yejjinja alladhi yuthanu fiha au alayhi alhububa au yuthanu alayhi alhubub hatta yasira madha daqiqa wa burra. Eribeera ejjinja kubaseera edda kwe baseeranga obulo. Walmuradu bihi huna, ekigendererwa kyali wano mu kulyogera, yani quwwata al-islami, yali ategeeza maanyi ga busiraamu, wastimrarihi, n'okugenda mu maaso. Wano yali ategeeza quwwata al-islami, amaanyi g'obusiraamu, wastimraruhu kana yaqsudu bidhalika bayana muddati quwwati al-islami wastimrarihi. Nabbi yali agenderamu kunnyonnyola ebbanga obusiraamu lye bunaamala nga bukyali bw'amaanyi fi alqiyami ala shari'ati llahi, mu kuyimirizaawo shari'a ya Allah n'amateeka okuganywererako, wa aljihad walhurub. Naam, obuuseewo twakomawa mabega. Naam, wa somawe twakoma gunyini, somawo tude. Naam, hadisi twali tunagimalako. Min siwa anfusihim, subhanallah, nga mabega nnyo. Tayyib, wa alla yusallita alayhim aduwa min siwa anfusihim. Awo Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallama mu bye yasaba Allah subhanahu wa ta'ala ebiri mu hadisi eri eya Thawbani, yasaba Allah subhanahu wa ta'ala ebintu Allah ebimu n'abimuwa ebirala n'atabimuwa. Mu bye yasaba Allah subhanahu wa ta'ala obutabasindikira njala abantu ba umma ye ebazikirize bonna omulundi gumu, wakadhalika n'obutabasindikira mulabe ng'avudde ebbali waabwe,
okubeera nga atwala eddiini yaabwe n'ensi yaabwe ebitundu byabwe, kati Allah n'amwanukula ebimu ku byo. Qawluhu yagamba wa alla yusallitu alayhim aduwwa min siwa anfusihim ay amakulu min ghayrihim min al-kuffari, Allah aleme kubasindikira batali basiraamu abakaafu babazikirize, min ihlaki ba'dihim ba'da, mu kubeera nga abamu bazikiriza bannaabwe, wasabye ba'duhum ba'da, n'abamu okuwamba bannaabwe ne babafuula abasibe, kama huwa mabsuutu fi taarikhi fima qabla, nga bwe kyaliwo bwe kimanyikiddwa mu taarikhi mu bugazi, fima qabla, nga bwe kyaliwo olubereberye. Wa fi zamanina hadha, era Sheikh agamba ne ku mulembe gwaffe guno weekiri olwaleero, nasallallahu al-afwa wal afiya. Qawluhu fayastabiha baydatahum, qala al-Jawhari baydatu kulli shay'in hawzatuhu. Hawzatahu yali ategeeza hawzatahu, yani ekitundu kyabwe ekyensi yaabwe ekiri mu bufuze bwabwe. Wa baydatul qawmi, bwagamba baydatul qawmi sahatahum, abategeeza saaha yaabwe kyekitundu kyabwe kyebaba batwala, kyebafuga amakulu, baleme abakaafu kujja kubalwanyisa kubatwalako bitundu byabwe. Wa ala hadha fayakunu maana alhadith, okusinzira ku ekyo olwo amakulu ga hadisi gaba gategeeza anna Allah ta'ala la yusallitu al-aduwa ala kaffati al-muslimina, nti Allah tagenda kubeera nga asindikira omulabe abasiraamu bonna n'aba nga asobola okubajjawo n'abamalawo. Ekyo nabbi akisaba Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah aleme kusindika balabe okubeera nga bafutubbala ku basiraamu bonna, hatta yastabiha jamia ma hazuhu min albiladi wal ard, omulabe oyo okubeera nga atuuse okufuna obusobozi obubatwalako ensi zaabwe n'ebyo byonna bye bakuŋŋaanya ebiri mu matwale gaabwe. Walaw ijtama alayhim min aqtari al-ardi, ne bwe bali kuŋŋaana, ne bwe bali babakuŋŋaanye bonna okuva mu mpuyi n'empuyi z'ensi. Wa aqtari al-ardi yani wa hiya jawanibuha, buli sayidi ne bwe bali babakuŋŋaanye abalabe b'obusiraamu okuva mu mpuyi z'ensi zonna, nabbi yasaba Allah baleme kubeera nga bajja ku basiraamu ensi zaabwe n'eddiini yaabwe bonna awamu. Wa qiila baydatuhum, abandi ne bagamba baydatuhum mu'dhamuhum wa jamaatuhum, nti abasinga obungi ne jamaa yaabwe. Wa in qaalu, qawluhu hatta yakuna ba'dahum yahliku ba'da wa yusbi ba'duhum ba'da, yasaba nti ekyo kireme kubeerawo okutuusa abamu, oba ekyo nga bwe twagamba enzivunulo ey'okubiri, nti ekyo kigenda kubeerawo ekyo nga nabbi bwe yakisaba, okutuusa abasiraamu abamu ne balituuka nga bazikiriza bannaabwe, n'abasiraamu ne kituuka bennyini nga be bawamba abasiraamu bannaabwe, olwo ebintu bigenda kukyukamu. Amakulu edduwa Allah yajanukula nabbi gye yasaba, naye ng'egenda kubeera ng'ekyagenderera okutuusa lwe kirituuka nga abasiraamu bo bennyini be bazikiriza bannaabwe era nga be bawamba bannaabwe ne babasiba. Aw hatta ebeera tufiidu lghaya, nga bwe twalaba mu sharh ya hadisi. Wadhahiru, ekyerefu, anna hatta eri wano atifa, ekola nga atufu. Aw takuna lintihai lghaya, oba etegeeza nti ekikomo kigenda kubeera awo. Intihai lghaya, amakulu bino nabbi byasabye Allah n'abimwanukula, ekikomo kyabyo kigenda kubeera awo, kasita mulikyusa ne mudda ku ebyo. Ayi anna amra al umma, aba ategeeza nti ensonga ya umma okubeera ng'ekyayina emirembe n'okubeera awamu n'okutambula obulungi, yantahi ila an yakuna ba'duhum yuhliku ba'd, nti umma okusigala ng'ekyali wamu, ekyayina emirembe, ekyayina amaanyi, egenda kukoma kasita balituuka abasiraamu abamu nga be bazikiriza bannaabwe. Waqad sallata ba'duhum ala ba'd kama huwa alwaqi. Sheikh n'agamba nti ate ekyo kati ddala kyatuukirira, abasiraamu abamu bakola ki? Badda dda ku bannaabwe nga bwe kiriwo olwaleero. Wadhalika likathrati ikhtilafihim wa tafarruqihim,
ekyo kyajjawo olw'enjawukana zaabwe nnyingi wa tafarruqihim n'okwebanga bakola batya beyawulayawula. Qawluhu wa inna rabbi qaala, nabbi yagamba mu hadisi nga bwe twakiraba, Allah yamuddamu n'amugamba ya Muhammadu, owange Muhammad, inni idha qadaytu qadaa, nze bwe mba nsazeewo ensonga yonna, fa innahu la yuraddu, teddizibwayo. Qaala ba'duhum, abamanyi abamu bagamba nti awo yali ategeeza idha hakamtu hakaman mubriman nafidha, bwe mba namudde okulamula kwonna kuteekebwa buteekebwa mu nkola, fa innahu la yuraddu bishay'i, tewaliwo na kimu kiddayo mu kulamula kw'abasazeewo. Wala yaqdiru ahadun ala raddihi, era tewali n'omu ayinza kusobola kuzzayo Allah kiragiro ky'aba alagidde nga kyakuteekebwa mu nkola. Kama qaala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, nga nabbi naye bwe yakyogeranga ng'agamba wala radda lima qadayta, tewali azzaayo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala, tewali azzaayo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala. Mugambe ensomesa, wala radda lima qadayta, tewaliyo azzaayo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba ageze. Qawluhu walawahu al-Barqaniyu fi sahihihi huwa al-Hafidh al-Kabir Abu Bakr Ahmad Muhammad bin Ahmad bin Ghalibi الخوازمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب الخوارزمي، قال الخطيب إمام الخطيب البغدادي بيجا موغراكو إمام أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد يقام كان ثبتا ورعا، يلي مسجل ثبتا بمعنى منيوب نيوم يا حديث، ورعا يلي مسجل ولا إنيو حرام، يلي ولا إنيو حرام، يلي أتنيو حرام. ناقام بيجا موغراكو ولا نرى في شيوخنا أثبت منه، ومسيكا بفبنا tetwalabayo munywevu, tetulabayo munywevu yenkanankananga ye mu irimu ya hadith. Arifan bil fiqhi, yali musajja mumanyi nnyo owa fiqhi. Kati atunyonyola ono yayongerako ziyaada eri gye twalaba wali. Kathiru at-tasanif, yalina ebitabo bingi bye yawandiika, yalina ebitabo bingi bye yawandiika oyo Imaamu Abu Bakari Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Hafidh. Era sannafa musnada, yawandiika ekitabo musnad, dhammanahu mashtamala alayhi as-sahihain, nakiteekamu mashtamala alayhi as-sahihan, ahadisi zonna eziri mu Bukhari ne Muslim zonna yazigatta mu kitabo kimu. Wajama haditha athawri wa haditha Shu'ba wa Ta'ifa, nakuŋŋanya hadisi za Imaamu Thawri zonna naziwandiika, nakuŋŋanya ne ahadisi za Shu'ba bin al-Hajjaji n'abamanyi abalala bangi ng'agenda awandiika ahadisi zaabwe, kikulaga gazirata ilmihi, oba obukulu bwa irimu ye n'obumanyi bwe yaliko. Wa hadha al-hadith rawahu Abu Dawuda bitamamihi, hadisi egyo tuva okwogerawo Imaamu Abu Dawuda naye yagyogera mu bujjuvu bisanadihi ila abi Qilaba, naye yagyogera mu lujegererwe ye kennyini nga sirisira ye ng'agijja ku abi Qilaba an abi Usama an Thawbani, nga naye agijja ku Thawbani radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, mweyo hadisi yagamba inna Allaha au qala inna rabbi, nabbi yagamba nti mazima Allah, oba yagamba omulezi wange, zawali al-arda, yankuŋŋaanyiza ensi. Nabbi bw'atyo yagamba alayhi salatu wassalam, Allah yamukuŋŋaanyiza ensi n'agimusembereza nga omuntu bw'omuteera ekintu mu kibatu. Fara'aytu mashariqa al-ardi wa magharibaha, nabbi yagamba nendaba obuvanjuba n'obugwanjuba obw'ensi. N'alaba wa inna mulka ummati sayablugh
ma zuwiya li minha, era n'agamba obufuzi obw'obusiraamu obwa umma yange bujja kutuuka buli wonna awankuŋŋaanyizibwa ne ndabawo. N'agamba wa utiitu alkanzaini, era n'empeebwa ebyobugagga ebibiri, amakulu amawanika abiri, al ahmara wal abyada, ng'ategeeza goldi ne silver. Wa inni sa'altu rabbi, era yagamba nabbi nasaba mukama wange eri umma yange alla yuhlikahum bisanatin bi'ama, Allah aleme bazikiriza nanjala ebuna abantu bonna nebamalawo. Wala yusallitu alayhim aduwa min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, era nensaba Allah aleme basindikira mulabe mu bakaafu ab'ebbali abeere nga abatwalako eddiini yaabwe n'ensi zaabwe n'obusira neki na buli kyonna ekiri mu matwale gaabwe. Naga nti wa inna rabbi qaala li, Allah mukunyanukula yaŋŋamba, ya Muhammadun, owange Muhammad, inni idha qadaytu qadaa fa innahu la yuraddu, kize bwe mba nsazeewo ensonga yonna teddizibwayo. Era hadithi n'abeera nga yagimalayo nga ekitundu ekisigadde bwe kiri eno emabega. Warawahu Abu Dawuda, hadithi ebisigadde bye bimu ebiri waleera okujjako wala tazalu ta'ifatu min ummati ala alhaqi qala ibn Isa ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم في من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. حديث تواجسما. وروى أبو داود أيضا قد حديثي إمام أبو داود يريت حديث ndala era nayo eraga amakulu agafaanagako bwe gatyo nti umme eno erina wojja okutuuka ekiseera eyenjebuke senga abantu baliva ku ekyo nabbi kye yaliko ne basahaba be, umme egenda kutuuka ekiseera eyenjebuke. Eno hadisi naye yagireesa okunywezaawo eyo ekulembedde. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qaal, yagamba taduru raha al-islami li 35, nabbi yagamba amaanyi g'obusiraamu, quwwatul islami kyeyita raha al-islami, nga bwe nabagambye lyejjinja eriba eryetooloovu libaseerako obulo n'ebintu ebya ng'omuwemba nga bakozesa jjinja lya dinne waalyo. Kati abamanyi bagamba nabbi yali akola kinaaya ng'ategeeza amaanyi g'obusiraamu n'okuyimirizaawo jihad n'abantu okusigala nga bakyekutte ku ddiini, kyali ategeeza mu ekyo nti amaanyi g'obusiraamu gagenda sigala nga gakyaliwo li 35, okumala ebbanga lya myaka 35 au 36, oba emyaka 36 obusiraamu bukyali bw'amaanyi ng'abantu bakyabwekutteko nga ne jihaadi ekyagenda mu maaso, au 37, oba emyaka gigenda kubeera meka 37. Fa in yahliku fasabilu man halaka, nabbi n'agamba nti fa in yahliku, bwe balizikirira abali babasigaddewo bagenda kuzikirira lwaki? Li'adami tamassukihim ala ddin wakadhalika tabdil ahkami sharia, ne batandika okukyusa amateeka g'eddiini, ne batandika okunafuwa ne bava mu kwekwata ku ddiini, ekiriddirira kugenda kubeera kuzikirira. Kati nabbi n'agamba nti fa in yahliku, bwe balizikirira fasabilu man halaka, bagenda kuba bakutte ekkubo lyennyini eryabasooka mu kuzikirira. Amakulu kasita baliva ku ddiini ogyekwatako n'okugitambuza nga bw'erina okutambula ne bazikirira, khalas bagenda kuba bakutte ekkubo eryaba basookayo mu kukola ki? Mu kuzikirira. N'agamba wa iyakum lahum diinuhum yakum 70 ama, n'agamba wa iyakum lahum diinuhum, naye bwe balisiga eddiini yaabwe bwerisigala ng'eyimiridde nga bagyekutteko nga tebannabaako bye bakyusa nga bakyali ku ddiini nabbi nga bwe yagireka, nabbi yagamba
yakum 70 ama, awo obusiraamu bugenda sigala nga bukyatinta emyaka 7 miramba. Bwe bali bera tebalina kye bakyusizza mu ddiini na kugivaako na kuva ku mazima. Ekyo kikulaga khataru tabdil, akabinja kali mu kukyusa amateeka ga Allah. Kubanga okukyusa amateeka ga Allah n'okugavaako sababu min asbabil halak wa dhaaf fi ddiin, ze zimu ku nsonga ezivaako abantu okuzikirira n'obusiraamu okuggwaamu amaanyi. Okiraba era Allah subhanahu wa ta'ala tobola yabagaana abasiraamu okukaayagana n'okulwanagana, kubanga bwe banaakaayagana abasiraamu n'okulwanagana bagenda kunafuwa. Abasiraamu bwe balwanagana ne baawukana ennyo, ekivaamu amaanyi gaabwe gagenda kubeera nga gavaawo nga banafuwa. wa atii'u Allaha wa rasulahu wa la tanaaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'a as-sabirin. Allah temukayana, amaanyi gammwe gajja kukola ki? Gajja kgenda, mugumiikirize, Allah ali wamu n'abagumiikiriza. Kati nabbi yaleka alanze nagaba bali babeekutte ku busiraamu ne babunyweza nga tebalina bye bakyusizza, obusiraamu bugenda sigala nga bw'amaanyi ebbanga lya myaka 7. Qaal, kyava amugamba, ani amugamba? Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah kyava amugamba, qultu ne mugamba, amimma baqiya aw mimma mada, yina emyaka nga giri aw mimma, agamba amimma baqiya, ng'ensanvu eno yani mustanaf, egenda kutandika bupya okugenda mu maaso amakulu oluvannyuma lw'okufaako, aw mimma mada, oba nga n'egyemabega kwegiri okuva ku ntandikwa y'obusiraamu, yani obusiraamu bwe bwatandikira nagyo gigenda kuba gibalibwako, oba gino gigenda kuba gitandika bupya ensanvu gy'oyogerako. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba mimma mada, gino ensanvu girimu n'egikoze eki? N'egiyise. Amakulu okuviira ddala ku hijira oba ku ntandikwa ya Daaru al-Islaami, ensi y'obusiraamu weetandikira, ensanvu egyo n'egyemabega gikolerwa ki? Gibalirwako. Naye ng'ekyo bagenda kifuna bwe bali basigadde beekutte ku ddiini yaabwe. Era ebizibu byagwawo okuviira ddala ku mulembe gwa Uthmani, okuttibwa kwa Uthmani, ebintu ne bitandika okukyankalana. Warawa fi sunanihi aidan, ila imaamu Abu Daawuda yennyini, imaamu Abi Daawuda n'arawa hadisi endala ani Abi Hurayrata radiyallahu anhu, ate eno ng'eva ku Abi Hurayra, qaala agamba, qaala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mbaka wa Allah yagamba, yataqarabu zaman, ekiseera kigenda kutuuka, yataqarabu zaman, emirembe gisemberagane. Kikyategeeza ebiseera bifunde, ekiseera kigenda kutuuka ng'ebiseera bifunze, ng'omwaka gufunze, omwezi gufunze, wiiki efunze. Nabbi agamba nti ebiseera bigenda kusemberagana, yataqarabu zaman, ebiseera bigenda kufunda. Wayankusu al-ilm, n'erimu ekendeere. Nabbi yaleka abiranze, erimu egenda kutuuka ekiseera ebeere ng'ekendeera. Era erimu omubaka alayhi salaatu wassalaam mu hadisi endala yakiraga engeri gy'egenda okukendeera, nti kituukirira biqabdi al-ulama, nabamanyi kubeera nga bakola ki? Nga bafa, nga Allah abajjamu. Inna Allaha la yanzi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Nabbi yagamba Allah tagenda kusowolamu irimu ng'agisowola busowozi mu bifuba by'abantu, ng'evaamu egende ng'ekendeera. Naye ekyo kigenda kubeerawo kitya? Wa innama yanqusu al-ilma biqabdi al-ulama, irimu egenda ng'ekendeera na kufa kw'abamanyi. Hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftahu bighayri ilmi fadhallu wa adallu. Okutuusa ekiseera kituuke nga basigadde temukyali bamanyi, abantu beeterewo emitwe emikalu, babeere nga bagibuuza, gibeere nga gibuza, gibule ate nagyo gibuze n'abalala. Kati nabbi yagamba watadhharu alfitan,
ne fitanu zibeere nga zikola ki zeeyoleka. Abamanyi bagamba fitanu nabbi ze yali ategeeza mithlu al-khiyana ng'obukumpanya, wa dhulm n'obulyazaamaanya nga abantu balyazaamaanyizibwa mu ngeri ez'enjawulo, wa zalazil n'okukankanyizibwa kw'ensi, wa intishaaru al-maasi n'ebyonoono kubeera nga biyitiridde okubeera ebingi. Ze fitanu nabbi ze yali ayogerako nti fitanu zigenda kweyongera zeeyoleke mu nsi ng'ebyonoono biyitirivu nnyo, obulyazaamaanya buyitirivu nnyo, obukumpanya bunene buyitirivu, ensi musisi taggwa mu nsi. Wa yulqa ashuhu, omulugube gubeere nga ate nagwo gukola ki gweyoleka nga guvaayo mu bantu. Ashuhu mu Baganda bagamba omulugube, ate mu Bawarabu bagamba huwa al-bukhl, obukodo. Obukodo bugenda kweyongera nnyo, yani yantashiru al-bukhlu ashadid, obukodo obw'amaanyi bugenda kweyoleka mu bantu nga obukodo buyitirivu, abantu tebakyagaba olw'omulugube gwe balina. Buli kimu baagala kweyongeza, baagala kwekkusa nga abantu tebakyalina kye bagaba. N'agamba wa yukthiru alharuj riwaya nti alharuju bi iskani ra, alaga alharaju. Alharuju kyeki? Qila ne bamugamba ya Rasulallah ayuhu huwa, ekyo kyogambye kyeki? Qala alqatlu, okutta kugenda kweyongera. Abantu okuyiwa omusaayi, okutta bannaawe nako kugenda kubeera nga kweyongera, kugenda kubeera nga kuyitirira ku nkomerero y'omulembe. Qawluhu, mu hadisi eyo nabbi yagamba wa inni akhafu alaykum wa inni akhafu ala ummati a'immata almudhillin. Nabbi yagamba umma yange mu byensingo njitiisa abakulembeze n'abamanyi ababuza. Ayi kye yali ategeeza al-umara wal-ulama wal-ubbad. Yali ategeeza abantu ba miteeko esatu. Al-umara, abakulembeze nga babuza. Nabbi yaleka abatiisiza umma ye. Wal-ulama, n'abamanyi naye nga erimu yaabwe yonna ejjudde kubuza bantu. Wal-ubbad, n'abantu abalabikanga abasinze ennyo Allah, abeekutte ennyo ku ddiini, naye ng'oluusi eddiini gye beekutteko si ntuufu. Fayahkumuna fihim bighayri ilmin, abamanyi abo bagenda kutandika okulamula mu bantu nga tebakozesa kumanya. Abakulembeze bagenda kutandika okulamuza abantu nga si kumanya. Wakadhalika ne ba'ubbad bagenda kulamulanga abantu okusinziira ku irimu yaabwe ey'okusinza eteri ntuufu. Fayudhillunahum, ekiriddirira babeere nga babuza abantu abo. Kama qala Allahu ta'ala, nga Allah jalla wa ala bwe yagamba wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'fayn min al-'adhabi wal'anhum la'nan kabira. Bagenda kwetonda ku lunaku lwa kiyama abagamba waqalu, bagamba rabbana, mukama waffe Allah, inna ata'na sadatana, twagonderera bakama baffe, wa kubara'ana, n'abanene muffe, fa adalluna as-sabila, ne batubuza Allah, ne batujja ku kkubo eggolokofu. Nga basaba Allah abagamba batya? Rabbana atihim dhi'fayn min al-'adhab wal'anhum la'nan kabira. Allah basajja abo bawe ennyongeza emirundi ey'ebibonerezo, babonereze emirundi ebiri, ate obakolimire ekikolimo nga kinene,
nga bejjusa ku lunaku lwa kiyama nga nabo bakakasa waliwo be bagobereranga abababuza. Wa kana ba'du haula'i yaquluna li ashabihi, era abo abamu balinga bagamba ne balinga ku nsi kuno nga bagamba bannaabwe watta nga bamaze n'okufa nga babaloosa nga babassaako obubaka nga babagamba, man kana lahu haja, oyo yenna alina obwetaavu, falyati ila qabri, ajje ku kabuli yange, fa inni aqdhiha lah, nze nja mumalira obwetaavu bwe. Okubuza kugenda kutuuka wala, batuuke nga ne mu kabuli zaabwe nga baloosa bayita abantu ababa bali babakiririzaamu, jangu ku kabuli yange nkumalira obwetaavu bwo. Wala khayra fi rajulin yahjubuhu an ashabihi zira'un min turabi au nahwi hadha, era nga bagamba nti wala khayra fi rajulin, tewali kalungi kali musajja yahjubuhu an ashabihi zira'un min turabi, nga just zino mita entoobuta ez'ettaka zikola ki, zimusiikiriza ku banne. Amakulu yaba musajja wa mulungi ki nga just obutaka buno bwe bamuyiwako takyasobola kumala byetaago bya banne. Sheikh Kyobera ekyo ekigambo yakikkatako ekigambo naga nti wa hadha huwa ad-dalalu al-ba'id, wallahi obwe bubuze obwewala ennyo. Nga nti wali musajja bw'aba ali mu ttaka nga wano emagombe wano nga tewakyamusobozesa kumala byetaago bya banne, ate aba musajja muki oyo. Wano emmanji wana okumpi wana wano mimwanyi wana wataza nga tokyasobola kumala bwetaago, oyo aba akyalimu akati, oyo aba taliimu kati. Olaba n'agamba wa hadha huwa ad-dalalu al-ba'id, wallahi obwe bubuze obwaki, obwo bwe bubuze obwewala ennyo. Yad'u ashabahu ila an ya'buduhu, akoola mikwano gye bamukole ki, bamusinze bamusabe, min dunillah, balekewo Allah tabaraka wa taala yabatonda, wa yas'aluhu, era babere nga bamusaba, ma la yaqdiru alayhi fi qada'i hajatihim, byatayinaako obusobozi mu kubeera nga bamalira ebyetaago byabwe. Wa tafriji kurbatihim, n'okubeera nga tasobolera ddala kubajjirawo mitawaana gye balimu. Waqad qaala Allahu ta'ala, kyobulaba nga Allah yagamba, yad'u min dunillah, basaba oba asaba ebitali Allah n'okusinza, ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu, nga byasaba tebisobola kumutuusaako mutawaana wadde okubeera nga birina omugaso gwebimugasa. Dhalika huwa ad-dalalu al-ba'id, obwo nno bwe bubuze obwewala ddala. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi, asaba oba okusinza laman darruhu aqrabu min naf'ihi, oyo ayinza okubeera nga omutawaana gw'ayinza omumutuusaako gwe guli okumpi ennyo, yani gwe guli mutahaqqiqu. Ekyo baali bategeeza okusaba omufu, dararuhu mutahaqqiq, kyagamba aqrabu min naf'ihi, ate naf'u mutawahham. Naf'u yokuba nti omufu asobola okukugasa, eyo mutawahham, erowoozebwa bulowoozebwa, naye ate omutawaana oguli mu kumusinza gwo guli mutahaqqiq. Lumaadha? Liannahu yufsidu laka ad-dunyaka wa akhiratak, kubanga akwononera ensi n'enkomerero. Kasita otandika okumusaba, edduniya aba agikwononedde n'enkomerero aba agikwononedde. Kati kyava agamba nti gwasaba omutawaana ogumulimu gwe guli okumpi okusinga neki n'omugaso gwamulowoolezaamu. Amakulu dararu du'a'i al-amwat mutahaqqiq, okusaba abatali abafu abafedda akabenje akakirimu kaddala ko kakakafu. Wamma bino ebyokulowooza mbu alina omugaso gw'ayinza okumuyamba, mutawahham. Allah n'agamba labisa al-mawla ay an-nasir, oyo aba mutaasa mubi nnyo gw'oba oyina, oyo oba ayina mutaasa mubi nnyo gw'osaba. Wala bisa al-ashir, era abeera mubi mu bawangaalwa nabo. Al-ashir ye gw'ashara naye, gw'owangaala naye, oyo abeera mubi gw'owangaala naye, okubeera nga ye mukwano gwo gw'owangaala naye. Wa qawluhu ta'ala, aya endala Allah agamba, wattakhadhu min dunihi aliha, beeterawo wattakhadhu min dunihi aliha, beeterawo ebbali wa Allah ebisinzibwa ebirala.
la yakhluquna shay'an ninga tebina kye bitonda kuno ku nsi wa hum yukhlaqun ngate byo byennyini byakola ki byatondebwa butondebwa wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a nga byo byennyini tebiyina mutawaana gwe bisobola kubanga byetuusaako wadde okwetuusaako omugaso wala yamlikuna mauta wala hayatan wala nushura ng'era tebina buyinza ku kufa kwa muntu tebifuga kufa era tebifuga bulamu bwa muntu ebyo basaba omufu gyali talina gwayinza kuwa bulamu wakadhalika talina gwayinza kusalirawo akole ki afe era eyo aya yakulembera nga tugiraba nti ezo ensonga Allah subhanahu wa ta'ala ze yayogeraawo abazirina huwa alladhi yastahiqu al-ibada oyo agwanira okusinzibwa kasoba ng'olina bino Allah byayogedde okiraba ekisooka la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun byo abana abafu basaba n'amayembe gaabwe ne shayatin teziyina kye zaali zitonze ate nga zo zennyini zatondebwa butondebwa shayatin n'amajinni gatondebwa butondebwa n'abafu batondebwa butondebwa kitegeeza alladhi yastahiqu al-ibada huwa al-khaliq atonda yagwanira okukola ki okusinzibwa era ekyokuba nti ekitonde kyonna ky'osinza tekisobola kubanga kiina kye kitaddewo kabonero akategeeza obunafu bwakyo n'okuba nti tekiina lukusa lwa kusinzibwa tolaba awalala Allah tabaraka wa taala bwe yagamba qul ara'aytum ma tad'una min duni llah aruni madha khalaqu min al-ard olaba yennyini ishu Allah n'agireeta wano abantu okubeera nga basinza abakulu b'ebika bakabona baani bajjajja baabwe baani Allah yababuuza suratu ahkaf qul ara'aytum ma tad'una min duni llah mulaba abo ekigambo tad'una nabagamba kikola emirundi ebiri kikozesebwa ku kusaba n'okusinza byombi mulaba abo bemusaba bemusinza abatali Allah aruni madha khalaqu min al-ard mundage mu nsi batondayo ki lwaki Allah abuuza kubanga baba batonda baba balina obuyinza obusobola okubanga bukola ki babasinza n'okuwa amateeka ku bitonde byabwe kubanga be babikola ki be babitonda am lahum shirkun fi samawati am lahum shirkun fi samawati oba kale nandiki okutonda kusobola okubalemerera naye bashyalingako ne Allah subhanahu wa ta'ala mu ggulu nga atonda am lahum shirkun fi samawati oba bashyalingako ne Allah subhanahu wa ta'ala nga atonda mu ggulu kubanga okutonda kuyinza okubalemerera obukolokolo mathala emmamba oba endiga omukulu w'ekika nga tasobola kutonda mmamba naye kale nga yakontributingayo eriiso naga Allah otonda mmamba nange ka eriiso lino tandikiraawo kati omukulu w'emmamba ono gabunga yakontributinga liiso oba kino ekyenkira nti Allah kati otonda mmamba Allah ekyenkira kino nange akasuka lyaba nalyo taba muki nange nkasuse ekyenkira oba Allah ng'atonda gundi babosa abaki abendiga nga bosa yaleeta okugulu okwa ddyo Mungu okugulu okwa ddyo nze kwensobodde n'aleeta okugulu okwa Allah tandikira oba ekyenkira Allah kyabuuziza kuba okutonda kuyinza okubalemerera kati Allah n'abateeka ku stage entonotonoko am lahum shirkun fi samawati oba mwashyalingako ne Allah eyo mu ggulu ng'abitonda n'obaako ky'okontributinga kubanga omuntu lwaki Allah abatutte ne kuba okuwaayo contribution kubanga seba omuntu ne bw'aba yaleeta buleesi lya ndiga eriiso obanga yaleeta kugulu nga mathala bosa yaleeta amagulu g'endiga ago mu maaso aba alina obuyinza obusobola ka portion yako asobola okuwa amateeka ayinza okusalawo endiga n'aziggyako amagulu tuba tunazikola tutya endiga zaikale mba temukkiriza nziggyeko amagulu gonna olaba bwe tubonaabona
tandika okwegayirira bosa ne bosa wayi tusaasidde endiga nga zitambula bulala zitambuza abiri ng'abantu ziddize oba n'aziggyako amaaso ge kati muganye muzirya kanziggyeko amaaso ate bwe n'atuza ku duhiya bagamba ey'ettulu tebagisala nga tetwegayirira bosa mukama waffe tuyambe endiga ziddiza amaki naye Allah yabagobera ddala okuba tebalina se yonna ku bitonde ebiri ku nsi kuno ebitambula tewadde akooya bwe kati tebakalinaako era atuula mu ssabaawo ne yeesiba n'ebigonyi n'ebirege n'ebiki byonna nga byonna byaliko bya Allah ettaka eryazimba ekyo ekinaaka n'ekisabo kyalimu bya Allah emmuli za Allah emiti za Allah eddiba ly'emmondo lyesibye bya Allah buli kimu kyonna eng'ombe gyafuuwa ya Allah endege zanyeenya n'akangakanga n'afuula amaloboozi zonna endege za Allah n'ekinnya kyagwamu n'akyusa eddoboozi n'ayogera ng'akamandwa n'ekinnya kya Allah buli kintu kyonna buli kyonna naye yennyini atudde wa Allah kati Allah agamba am lahum shirkun fi samawati ituni bikitabi min qabli hadha au atharatin min ilmin in kuntum sadiqin kale mundeetereyo obuufu naye Allah yasaba obuufu n'abuteekako kaidu tomala galeeta gagambo kuba oyinza ogende wa jjajjaawo n'omubuuza naye kati gwe jjajja bosa lwaki tetulya ndiga mwana wange oyagala kwonooneka sibi tugambye twagala bwino lwaki tetulya ndiga jjajja Allah kyagambye lwaki tetulya ndiga ituni bikitabi min qabli hadha au atharatin min ilmin in kuntum sadiqin ituni bikitabi min qabli hadha muleteyo obuwandiike bwonna qabla alquran oba qabla hadha ad-din al-hanif ituni bikitabi min qabli hadha muleteyo kitabo obuwandiike oba katabo kammwe kana akagundi mugendeyo munoonye mu mbiri obutabo bwammwe obugundi babuyitaani obutabo enkuruze mulete munkuruze nga mulimu obuwandiike obugaana okulya endiga n'ekkobe n'obutiko n'emmamba n'ensenene mugende munkuluze kitabo kiki ekirala kye mulina bitabo kyebirala ekirooto kya Saapolo mulete ekirooto kya Saapolo tukisome ituni bikitabi min qabli hadha mulete ebitabo byonna bye mulina tubisome tunoonyeemu bwino aziyiza bino Allah byakkiriza au atharatin min ilmi oba kale obuufu bwonna naye nga bwakiyivu toleeta gundi biboozibozi wakayimana waawe in kuntum sadiqin bembeera nga mwogera mazima nga ebintu ebyo tebiriibwa naye laba Allah kiyazzaako okulaga kati mmwe abasiraamu naddala abakkiririza mu ebyo ebiboozibozi ne mutimba n'obupande mu mayumba gammwe abaana n'abazzukulu omuziro mmamba abaana n'abazzukulu omuziro ndiga laba Allah kiyazzaako awo seeka segembe soma tuli waman adallu mimman yad'u min dunillah ani asinga obubuze laba adallu eri kuwa zinu yaki waman adallu ani mubuze yenkana ono amakulu teriyo mubuze yenkana asinza basajja abo mimman yad'u min dunillah genda maaso bulire aya man la yastajibu lahu ila yaumi alqiyama nga ne bw'omusinziza emyaka emeka ne bw'obamuwuliriza ennyo eri abantu abo tebagenda kwanukula mu kusaba kw'obasaba paka ku lunaku lw'enkomerero tebasobola kwanukula tebasobola kubaayo ky'obayamba ate ekyewuunyisa tebamanyi buwulize bwo na bugonvu bwo bw'obakolera nti obasinza bo tebakimanyi nga nabo kyekyo Allah kyeyasembyako wahum an duaihim ghafilun awamu n'okuba nti mwe mubasinza ebyokubasinza bo tebabimanyi na kubimanya mwe bye mukola mubasinza era mubakkiririzaamu lwaki kubanga bateeka ebiragiro ne mubiteeka mu nkola ekyo kye mukola kwe kukola ki kwe kubasinzira kyobola Adiyi bwe yali awakanya nabbi bwe yali awakana n'agamba ya Rasulullah lasna na'buduhum tetubasinza nabbi yamubuuza kyennyini tebabaziyiza Allah bye yakkiriza nammwe ne mbyeziyizaako nti ye tebabakkiriza Allah bye yagaana nammwe ne mukikola nti ye
naga fatilka ibadatu okwe kubasinza ati wali okusinza okutalyo Allah be yakkiriza bo babigaana namwe ne mukola ki ne mukkiriza ate be yagaana bo babikkiriza namwe ne mukola ekyo mukola kyennyini kwe kola ki kwe kuba ayati mmekanga Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza ebiri kuno ku nsi okuba nti byonna kulu mimma fil ardi halalan tayyiba mu suratu Maida Allah yatukkiriza mu suratu al-Maida Allah yatukkiriza okubirya wakadhalika ne mu suratu al-A'raf Allah yatukkiriza nabbi mu bitendo bye yajja nabyo wayuhillu lahum ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم nabbi mu bitendo byajja nabyo yatujjako agakoligo agasiŋŋaanibwa n'abayudaaya n'aba nedda bino baali bagala nedda ng'abakkiriza buli kirungi mu suratu tahrim Allah ng'agamba nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallam mu suratu bakara Allah ng'atukkiriza okulya buli kirungi mu suratu an-nahri Allah ng'atugaana obutayisa mu kamwa kaffe oba mu mimwa gyaffe kubaako bye tuziyiza mu nsi eno ya Allah mu suratu Yunus qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adhina lakum am ala Allahi taftarun mu suratu an-nahl wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allahi al-kadhib suratu tahrim Allah gamba nabbi yennyini ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwaj subhanallah okugaana ebintu Allah bye yakkiriza gwe n'obigaana okimanyi nti hadha naw min anwa'i al-i'tida oba osusse weekoma Allah bwe yamala okubitukkiriza yatugamba wala ta'tadu temukolaki temusukka ekikomo temusukka we mukoma mutukkiri Allah yatukkiriza bwe tuba tusinza ye yennyini sekasomera aya mu suratu al-Maida aya mu suratu al-Maida jinsomeyo aya nayo Allah ngatukkiriza kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa kulu mimma fil ardi awali aya za hijja awali aya y'okuyigga baabu eyo yennyini wala tuharrimu tayyibat okupeja eyo yennyini ogirabe eri ku saidi ya kono bw'oba otunudde mu mushafu gwe eri ku saidi ya kono Sheikh aya togirabye agirabye agisome anyama zo giraba Sheikh kataza soma jobadde osoma tuwulire naam ya ayu alladhina amanu abange mabakiriza la tuharrimu tayyibat ma ahalla Allahu lakum temweziizaako ebirungi era ebitukuvu Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki byabakkiriza wala ta'tadu temusukka ki ekikomo si kwakolo washirabu wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbu al-mu'tadin uhilla lakum laylata as-siyami suratu Baqara nayo ndamu eri wala ta'kulu njagala naam Sheikh kataza malayo aya tulire washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ate bwe mumala okubirya mwebaze Allah subhanahu wa ta'ala bwe mubeeranga ye gwe mukola ki gwe musinza
olaba Allah subhanahu wa ta'ala eri musatu Maida nyinza okubesula yakuletedde obuzibu gyenjoga nga sintu naam mu Maida mweri ne mu Bakara mweri madeja ya Maida ya ayu alladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbu al-mu'tadin. Mulye wakulu mimma razakakum Allahu halalan tayyiba. Olaba mulye mu byonna Allah byabakiriza byabagabira biri halal ate biki ate birungi byakirizibwa ate bitukuvu. Namano tugamba bwe tumala okubirya laba aya eyo wemaliriza. Mutye Allah oyo gwe mwakola ki gwe mwakkiriza. Olaba mutye Allah oyo gwe mwakola ki gwe mwakkiriza. Kati abantu olowooza batya Allah oba batya bakulu babika golaba batyani era beeraliikirivu nnyo ku mukulu lwalijja ng'akapande mu nnyumba tekakola ki tekalimu. Mweraliikirivu nnyo lwalijja waka ng'akapande mu nnyumba tekalimu. Tayib, kati idha nga tumaliriza Sheikh agamba abantu beeterawo wattakhadhu min duni llahi alihatan la yakhluquna shay'a wa hum yukhlaqun. Beeterawo ebbali wa Allah ebitasobola kutonda nga tibyo bennyini bitonde. Twagambye ekyo kyekitende ekisooka mu bitende ebiteekwa okuba n'oyo akola ki asinzibwa. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala nafa. Asinzibwa ateekwa okuba nga ayina asobola okukutuusaako omutawaana era nga omutawaana bwe guba guddize gy'oddukira ate nga yasobola n'okukuleetera omugaso. Ekyo ekitende aseeka okuba ng'akiyina. Akuggirawo amaswaibu, akuggirawo ebizibu, ate nga bw'aba asazeewo okutuusaako omutawaana tosobola gwepena. Wa iyamsasika Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridika bi khairin fala radda li fadli. Olaba ebyo ebitendo yabiina, ebyo ebitendo ye Allah abiina. Bw'asalawo omutawaana gujje ewuwo ne bw'okola otya gulina okujja. Ate bw'asalawo okubeera nga ewuwo bulungi bwe bujja tewali ayinza kukola ki tewali asobola kubuziiza. Ekirala wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura. Ateeka okuba nga yayina n'obuyinza, ayina obufuzi obw'okufa kw'abantu n'okubawa obuki obulamu n'okubeera nga abazuukiza. Ebyo waliwo ekitonde kyonna ekibiina nga kisobola okuzuukiza. Kati obuyinza obugaba obulamu Allah yekka yakola ki wa hatta n'abalina essente n'abalina ki n'abalina buli kimu kyonna tebalina buyinza ku bulamu bwabwe. Tebalina buyinza ku bulamu bwabwe nga byonna babiina bye weetaaga okuba nabyo. Obulamu tebabuyinaako buki buyinza. Balwana buli kiseera bakole batya obulamu bubeerewo naye nannyini kubufuga owaddala bw'asalawo bubeewo tebusobola kubeerawo. Allah yabuyinako obuyinza obwenkomeredde. Era mu maziika emirundi mingi nga tubawulira abagamba twakoze bannange buli kyonna ekisoboka naye bw'atyo Omukama bwe yakoze eki ne tubagamba otyo kati mukkirize. Twakoze buli kyonna ekikola ki buli kyonna ekisoboka twakikoze naye Omukama bw'atyo bwe yasazeewo. N'abasawo oluusi babalaga abakoze ennyo ku mulwadde. Dr. Abasi mukowe ku salaam. Dr. Yo Dr. nga n'abasawo mu maziika bazze. Dr. Lwanyaga nawe bawe ku salaam. Ne babasitula abamu bawuubi abamu basala Dr. Charles Lwanga nawe bawuubire. Dr. Bonna bwe bali awo naye ng'omufu yabayise mugabo. Bakulaga nti buli kyonna ekisoboka okubeezaawo obulamu bw'omuntu baali bakiinako ki. Olaba n'abasawo basitukasewo bajje mu maziika ng'oba ogayitaga amannyo wenu ago. Abasawo ne balekayo eri abalwadde nabo ne bajja baziika basitula abasawo basatu balamba.
basulawo ne w'omu nnyumba n'essula ow'omu nju wuno naye waali ono yamubeerako nnyo India myezi 4 ali n'essulo n'essula naye najja n'atereeza ettaayi salaamu alaikum n'awassalamu omufu Allahumma ghfir lahu warhamhu kyokka kyekikola essaawa eyo byonna tewali nannyini ye yamututte wadda nga dduwa yokka ye gye yeetaaga kati awo ebyo byonna masape gamu malala tegakyali n'omusajja yayogere nga tuziika enkoowe n'agamba ono teyatufuddeko lwakuba tetulina ssente naga ssente twabadde nazo n'agamba okumanya twabadde nazo twabafumbidde n'emmere abazze okuziika temugenda nga temulidde mutegere nti nezafiseewo twabafumbideko emmere n'alangira abazze okuziika emmere yabafumbidde n'emmere oyo yali taziina era nti okumanya tuziina twafiisizzaawo nezibafumbidde emmere era temutulekera emmere naye nga tuli nkoowe eyo gye baziika abafu munda gye baziika eyo ngaliyo ebisowaani ebiseffuliya by'emmere bino ebigundi ebyomulangira babita insaati gano aganene food warmer nga ziri eyo makbara ziteetera zirinze bali ba mmere makbara baziyingizayo food warmers. Allahu akbar. Kati omu asinzibwa ate kukuba alina obuyinza obutta n'obuwa obulamu ate nga alina n'obuzuukiza ng'asobola okuzuukiza hatha yastahiqu al-ibada oyo agwana okukola ki agwana okubeera nga asinzibwa. Allah agamba fabtagu inda Allahi rizqa n'olwekyo riziki muginoonye waani riziki erimu buli kintu ekigambo riziki kye yakozesa yashmalu kulla shay buli kintu kyonna gwe kiyingize mu riziki kiki ekitali riziki fabtagu inda Allahi ar-rizqa riziki muginoonye waani gwe buli kyonna kyoyagala kiteeke fi musamma ar-rizq kyoyagala kyonna gwe kiteeke mu kiyitibwa riziki kuba asu ya riziki byebintu ebigabirirwa bibatugabira wadde abantu abama riziki balowooza kasente koko naye buli kye twagala ku nsi kuno kiyingira fi musamma ar-rizq mu linnya eriyitibwa riziki. Kati oba onoonya riziki n'okulaba olwanyi omanye eyo riziki okubanga ntudde wano ndaba nange nkulaba eyo riziki Allah yagikuwa atagiina yamanyi obuzibu bwekyo. Waliwo omuntu nga talabanga ku njuba okuva lyajja kuno ku nsi nga talabanga ku njuba ate nga talina ssuubi yagira paka lwaliziikibwa. Kati mu arzaaki za Allah ze tuyina amaaso olowooza waki Allah yali badde agoogera senga sigabbe lahum qulubun la yafqahuuna biha walahum a'yunun la yubsiruuna biha walahum adhanun la yasma'uuna biha. Bayina aki amaaso naye tebagalabisa, bayina amatu naye tebagawuliza, bayina emitima naye tebagifumintiriza nagyo. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynaahu an-najdayn. Ebyo byonna arzaaki za Allah. Fabtagu 'inda Allahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Riziki muginoonye wa Allah, bumumala oginoonya wa Allah wa'buduhu mukole eki mumusinze byokka byatwagalamu. Ilayhi turja'un mukimanye bulungi gyali gye mugenda okukola ki gye mugenda okudda. Huwa alladhi ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida ate la'allakum tashkurun teriyo la'allakum tashkuruna teriyo oba nayo gyeri wallahu khalaqakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah byatwagalamu si bingi. Kati idhan riziki tulinoonye wa Allah era gwe tuba tusinza okusinza ebitali Allah bubuze. Wa amthali hadhihi au hadha fi al-Qur'ani kathira, ne ayati zifaanana bwe zito mu Qur'ani mpitirivu
yubayinu Allahu ta'ala bihi alhuda min ad-dalal, nga Allah azinyonyoleramu obulungamu okuva ku buki, okuva ku bubuze. Wa min hadha ad-darbu, n'ebigwamu eyo kategore, man yadda'i annahu yasilu ma'a Allah ila hali tasqutu fiha anhu at-takalif. Sheikh yagamba mu bana abava okwogerwako abakoola bannaabwe mu ntaana gye bali, mbu bagende babasinze babamalire n'ebyetaago, mulimu abatuuka ne ku ddaala. Ategeeza basuufi, watu nategeera bayogerako, ategeeza basuufi, mulimu n'abatuuka ku ddaala nga mulimu man yadda'i, oyo akyeteekako, annahu yasilu ma'a Allahi, nti atuuka enkolagana ye wakati ne Allah ku mbeera yasilu ila hali tasqutu fiha anhu at-takalif, nga ne ibadaati ye zimugibwako. Swala kica kati bo bakinyolanyola nedda nga zimwanguyira nga takyafuna bukaluubizo. La si ekyo, kuba balabwako nga batudde nga tebasaalira ddala, nga bagamba takalifu zabagibwako. Wayadda'i, era nga akyeteekako, anna al-awliyaa, nga nti bano ba awliya yud'auna, basinzibwa basabibwa, wayustaghathu bihim fi hayatihim wa mamatihim, nti tubanonyamu obuyambi n'okututaasa mu bulamu ne mu kufa. Wa annahum yanfa'una wa yadurruna wa yudabbiruna al-umura ala sabili al-karama, nti era mbu ba awliya ba Allah, annahum yanfa'una, bagasa, wa yadurruna, balina emitana gye batuusa ku bantu, wa yudabbiruna al-umura ala sabili al-karama, nti waliwo ne bebatambuza mu ngeri ya Allah okuba nti yabawa karama, bakola ebyamagero. Aw annahu yattali'u ala al-lawhi al-mahfuz, mboba okubanga asobola okumanya n'ebiri ku lawhi al-mahfuz. Wa ya'lamu asrara an-nas, mbwera atuuka n'okumanya ebyama by'abantu. Wa ma fi dhamairi, n'ebiri mu bintu ebyekusise, ebiri mu rumuz, asobola obimanya nakumanya ebintu, nakubuulira ebintu ebyekusise. Aw yujawwizu bina al-masajid ala quburi al-anbiya'i was-salihin, obanga bo bakkiriza, nga kkiriza yujawwiz, agamba kikkirizibwa amma ntana muzimbeko emizikiti z'abalongoofu n'ez'abannabbi. Wa inqadaha bisuruji, njera mukkiriza n'oziteekako amataala wamma, nga bagamba muteekeko ebimuli, muteekeko amadaala, muzimbe. Ebyo byonna babyogera mu bulamu bwaffe era twali tubiwuliddeko. Ng'oli agamba entaana muziteekeko ebimuli, entaana muzimbeko, tebabatawaanya, tebababuzaabuza, entaana muziyooyoote, tewali mutawaana. Era wa nahwi dhalika, n'ebifaanana bwe bityo, min al-ghuluwi wal ifrat, ebigwa mu kusukka ekikomo mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okulegeza okususse, wal ibadatu li ghayri llah, nga bakkiriza n'okusinza Allah ebitali Allah. Fama aktharu haula'i hudhyan, bani ngabo bangi nnyo mu kubeera nga bakola ki? Ekigambo hudhyan kitegeeza ittirabu al-aqli, okubeera nga amagezi gaabwe gakubagana. Wa dha'fu al-qudrati, n'okuba bayina dha'fu al-qudrati ala al-intibah, okuba nga balina obunafu mu kutegeera ebirina okutegeerwa obutuufu. Yaga nti nga bangi nnyo abalina entegeera eyekubagana. Wal kufru, n'obukaafu bwennyini. Wal muhadatu lillahi wal kitabihi wal rasuli, yani wal mukhalafa, n'okuba nga baawukanira ddala ne ku kitabo kya Allah n'enjigiriza y'omubaka alayhi salatu wassalam. Waffaqa Allahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.